Sebo. So bana bakama bafa balungi mukama yebazibwe wano wetuli tuli kunsambya hospital n'omuyimbi w'eggwanga Gladiator the Emperor Di Santos Sabia mutabani wa Zibondo ekitulese wano kulaba nga tukebera ku muganda waffe Tamale Mirundi Junior ababadde bagita stand bannange tusaba mu kikomye kuwaffe tumulabyeko omulwadde embeera gyalimu ebyaddala agenda akuba ku matu naye amannyo wano talina n'ebiwundu bya wano waliwo neyagamya mbu lwaki bikala mangu yiyi eddwaliro erimu lya bbeeyi nalina kujja wano eri nagenda wala nalina kujja wano bibya wano ya bbeeyi abantu bangi abaali baagala okukulaba naye tebasobola kutuukayo nalina kujja wano Junior ebiwundu bya muno bikaze amannyo kati tuyimba mali butole yatugemera enkuba yaffe naye kati gwe olubuto lukyakuluma muneeno kyobola Junior agamba nti ogenda mu ddwaliro nojja mu bbalati ne bakusanga mu ddwaliro nedda nze ekindeese wano Junior mabigako yagamba nti bansiba busibi kuno plastic gondi yagamba gondi soloteepu nze mbadde nzize okumulaga nti kituufu ebiwundu muno munda binnuma era n'okutuula neekaka wabula olwalaavu gye nnina gyali mbadde nina okujja mulabeko naye agenda ku recoveryinga bannaaye omuyimbi Gladiator tukwebaza nze sisobola kuwaayo kintu kyonna kuba ono ye mugagga era yamulabeko Junior muganda waffe ate alimu entertainment asanyusa abantu asanyusa bannayuganda bangi abamwagala Junior esedde kyova nzize ne Chicken muganda wange kubanga waliwo naye abadde mu bulumi esedde kale ate ne Junior webigwiriddewo so tubadde tulina okugenda Junior tumulabako ngewo Chicken mutwayi tubula tuzze ne Chicken n'alabe ku muganda we edde olwo ebigambo byayogera ne Justin Ndoza yali abirabidde mu kamera era nga ne Chicken wabadde abirabidde mu kamera kati Chicken yasazeewo ajja akola ki alabe ekituufu era agenza okutuukayo omusajja ddala mulwadde byaddala era ebigambo bibagambye amabwago gagenze gawona era osobola okugalaba mu kamera so tumusaasire Tamale Mirundi Junior muganda waffe tumuzeemu amaanyi n'olw'ensonga eyo bannayuganda twewombeke tusabire Tamale Mirundi Junior Saala tata nyini gulu n'ensi yeggwalaba ebirabika n'ebitalabika tuli wano ku Nsambya hospital twegolodde bwantogo bwe muli bufa nnyingo tata wagambe waliwo era abasatu ndi baawo mbatabaganye gwe kisa ekingi golola omukono gwo Junior musse mu musaayi gwo Junior munyike musaayi gwo omubonye ekisa amagezi okumanya n'okutegeera taata emikwano egiza okulaba Junior najyo gibikeka ekisa Junior mu recovery ng'ateerere mu linnya lya Yesu nangirira amafuta nangirira omusaayi nangirira amagezi nangirira ekisa kyo nangirira amaanyi buli kintu buli ssabo buli ddogo liddeyo gye lyava mu linnya lya Yesu liddeyo gye lyava mu linnya liddeyo mu linnya lya Yesu liddeyo mu linnya lya Yesu tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe Junior awone amina Pastor Chicken Chicken Jola Church. Ofiriza sente zange ziri mukwe.